baganda baffe ne lwaki oyagala twawula actually one more question about this and we'll let it go buuza ffe bibye byoyagala omubuuza nga ye lwaki omubuuza ku bantu abalala baloja ne spice si baabumu kiwedde bambwa nnyo si baabumu kiwedde ekyo oyo babayita gravity tusimbudde tebalina bumu pretendinga mu industry eno naye be basinga amazi gwe olumu okutoba ng'okyuse njogedde mazima mbamanyi oyo n'omuyimbi we tebalina mitima mirungi. Prim kyenkugambye we need as artists to keep in check of who we call ourselves before even we deceive the crowd or the public bantu balamu because Prim kyomanyi ku bantu abalala gravity ayinza okuba takimanyi ng'omuyimbi so I believe ngaffe artists tulina keeping her in check. Spice mumanyi kyogamba bali mukana akayimba kono mu Nigeria samankuwe ololo baby no njakudda nga banyonyola bantu abo ebibi birakoze abo ajakudda just babeerawo ne babalimbalimba buli kimu bakolera kyaggulirira for now nga lumu October yafunamu taina kyayinza kukola kulona nga kankikole blood wange ono afunemu ye afuna wa utegeera kale mwana si balungi mwana tulabita obuzibu obuvaawa ne roja okusingira ddala buvaawa kwefuula muntu mulamu nga toli muntu mulamu ate nze ekimanyi utegeera nze abantu bannyo bampita wambwa naye ekirungi nnyo ne bakiŋŋamba mu gravity oli wambwa mu kifo ky'okubeerawo ne weekweka oli wambwa weefuula omuntu mulamu nze ndi straight up kati roja wambwa ate nayogedde ekintu ekyo ekyansanyusizza mulimu bambi adde basirise nga basirikidde ebbanga tegeera nga abakoze ebintu bingi utegeera mulimu balwanisiza music waabwe butazanya ku mativi utegeera nga ali awo ayagala omuntu agwe utegeera nga buli kalungi omuntu kaafuna kamunyiiza nga tali ate ku bayimbi bokka n'omuntu omulala kabe bannamawulire kaabaani ngaye talina ludda utegeera talina mbono kyali wayinga ndowooza kyaliwe Spice Diana yekka Roger gravity tukimanyi nti gwomu kubabadde close eri Roger era nga bwetulaba nti abakyala abayimbi Spice Diana abadde oba kyaliwo nnyo okusingira ate Roger yabadde kyali wange kwanza okumanya Spice namumanyira ku Roger nali mumanyi yes bwabadde mu industry naye okubeera close naye amazima ga Katonda mumanyidde ku Roger era Roger yantukira nga jangu mu video ya muwala wange jangu okole kino tukole kino twesitule utegeno ate bwampitamu akanana bwagamba eno bate agala bansibe ate bwagamba ndi munaku nnyo musabiriza ate yagamba jangu nkuweeyo otegeera ate kazana Ayogedde ate nageze kola n'abala bavuddeyo buli omulaja nanga wayi yankola kino fayiro yange yino yanga yakola bwati kalwane fayiro ezivudde simayi eddegeya bombo zituuse fayiro zituuse leero yesebo otegeera kale fayiro jalanfuna onaku nsumulule fayiro eranga zikwatagana ku Roger era bali ku muntu y'omu nenga abannange omuntu ng'akoze abantu abangi ebibi tegeera so kali Mr. Roger bw'otalekerawo n'olongosa omutima gw'omuganda wange ensi eno yeetooloola saa zino oyinza okuba oli w'amaanyi Roger enkya tojja ba w'amaanyi nga ffe boolaze omutima ogwo bw'oyagadde oswaza bw'oyagadde basibe bw'oyagadde byetoole bwebi naye bikudde ebijja kusanga twaliko waneeno nga Spice Diana releasinga EP era twali tumanyi nti gwomu kubagenda okubaawo asaaliwo nsonga ki saaliwo jasaaliwo nali busy nalina shows nali ndiko ngene nera singa naliwo nandisazeeko wano nali mpita bwinti wano wenjoleze emmotoka nenjija nentulaawo nendaba endongo ne bajenkuba eyamaani oba empalana eri ey'okuba nti Roger temukwatagana naye ne Spice era byebimu byebyakugaana okujja okujja nyumirwa nandise nenyumirwa nga toli kyali wange nsi okujja nembeerawo nenyumirwa nembeerawo tu ne banyimbira kuba nti sibaaliwo bangi yamaani gravity kino okimanya ddi nti Roger ne Spice nga yibangu okimanya ddi nakimanya dda era Roger yina kimugamba lwaki wavuddeyo nakimugamba kati okukivaayo kyogeraawo nga bambi mulimu be yasiba akatambaala bwe twabadde ku Galaxy nga mulimu abalagamba Roger mulungi nnyo Roger ayagaliza bambi yayise nekiba ku gundi ye naye nga nze nkimanyi kwanza badde ne Roger nga tulina betugeya
ogeyo omuntu ng'olina roja n'agamba onotegeera ng'okimanyi n'olaba kati bambi ng'oli amuwaana naye nga nze ate wenjukira roja bye yamwogerako ne ŋŋamba kaŋŋamba abantu bano babuuke kitegeera yamaani munzikirize ŋŋende then ngenda kudda nga ate mbikula fayiro enkolagana y'olwo ne roja ekomyewa mukwano gwange era kyali wange nze just nayogedde bwogezi mazima naye okuba kyali wange kwalinayo ebirungi ebyakoze ebirungi golooza kino tokikoze kugamba nti emabegakawo yabadde spice yabadde atrendinga boze n'okubawo ekiro abadde atrendinga mune yatadde epa y'amaanyi ogizalawa ebadde trendinga kirungi webadde trendinga kyakabi ogiyisaamu amaaso ogiyisaamu amaaso ipi sinagiwuliza yaleese abantu abalala yaleese Juliana yaleese abo bamaanyi nnyo mayipi okuleeta Juliana kirungi neze njogera ku mutima gw'omuntu okwagaliza obumu nga baga twagala mu industry kyenjogerako ate sikoma ku bumu omuntu olina okuba direct omuntu bw'oba alina kyakoze kimugambe ekyo kive ku mutima lwaki otereko ku mutima kikuvuddeko kati kyanvaako luli bwe nakyogerera kalimu abanoonyeza mu bannyonnyolera gravity egoza kino kitoola industry ya Uganda kati ategenda kukula industry kati agenda ate kukula ebeera ennungi nnyo industry eno kasi abantu kati nga bwe nakyogedde kati agenda kwerongosa mu mutima gwe nze nkimanyi agenda kwetereeza mu mutima gwe agamba waayi kantereza omutima gwange industry etambule bulungi emabegakaawo Spice Dana yavaayo n'awandika ku Twitter ng'agamba nti yakola ekifaananyi nga kuliko Eddie Kenzo, Bebe Cool, Halima Namakula ne Juliana Kanyomozi n'agamba nti buno bwegasi abali emabega wa kino mwenna muli bajja simu kuba bukubi ndere kino kitegeeza obwegasi kirungi era nga bwe yakyogera kirungi naye nakunyonyodde ku driver avuga ekintu kya Spice Spice bamenze okuba kyayagala naye roje era ajja kubeera ajja leeta yawo akatalutalo nabo bennyini babadde nabaabo mwifa roja ye kati Spice ayinza okuba kyayagala naye kati mide problem gravity kino si kutambuza kivulu kyo baba bwe mwengeri yemu bwe nakola kyezazo kana nayogera ku Spice gwe gusoose okola ekivulu